nali mmanyize nti teri ddembe mu nsi mw'abali obulungi mulaba Katonda kuba najeera nakitto waabwe nga ne bompa amagunju kale tegandya nenterebuka ntyo tyoba eddembe mu nsi n'okuba obulungi nze sirigezaako nali ndi mwana nga nsoma kitago bweyo ku ssukuulu mulindwa najja akakapera tekamala Aisa Namwandu wa Hamani Wasudde Aisa Nakitto Namwandu wa Hamani Wasudde kwesonyiwa n'omuteekako amaaso n'omwesonyiwa mami namwesonyiwa baana abasajja mami omanyi we batwendako kati nate nno mmwe mukirowooza bulowooza kuba temugatta mulimu nejjukira kati ffe nze nalina sita oba sereebu naye nga buli mukyala yenna amwegwaniza oli najja n'amutwala ng'otunudde ate ne weetunulako n'olaba nga amututte yakusinga notakuba okikonde maama era ensonga lwaki nabawangula ne ku bwa Namwandu kati ngenda kuweza myaka 3 mu mwaka ogujja mwezi gw'omukaaga sajja tebalina ssente baavu n'owange nno namusanga talina wabeerawo otya maama nafungiza ne tukola ne tuyimba nga totya nti bw'onoomala omutuusa waatuusa ajja kwerabira saakirina ekyo ekirowoozo najja nga ndi mufumbi abakyala mbala musala mmwe nti musula mutya n'abaami muli muti eyo ku mirimu nsaba mbagatte njibeebalize wamu gye bali bakama bange Katonda kyatukuumye mwattuumu n'akijjukira nti abantu tufa kisusse munnanga akyassa omukka toyitanga ku nnyama ojja kuba okoze kikyamu nze kati laba nakyusa kirungula mukaaga ne tulya ne tuyiweeyo n'abalala bakimanyi nti tufa iribiri tukyalya kompola munyeebwa era nze mbatenda maanyi oggulya ekyemisana n'ekyeggulo muyina maanyi mutereke empapula bambi tuli baziikamu munaana nga tubatwala Ankuuma abagambye bw'ati takyayagala kunywa mwenge ng'agula kuleeti ate omwami tagabaako kubanywera wakanze mulaba nga bw'atamidde obubaka mbukomezzaawo ate eno ndagiriro bye naanyumya nga bikutuuse kuba tugenda nakuggulawo mu kivulu kino ani ataakulaba mu gino emyaka ngenda kwambala sikaati ne tisaati gye banaaba mpadde tusooke tulabe ku ntumbwe kati olyoka olaba effiga ensiru Sebbala ayimba oluyimba oluggulawo kasatu n'amala oluyimba lw'eggwanga Sebbala yagenda okulidinga oluyimba oluggulawo ffe tugenda okuluzina Harriet Sanye tujja kuba naye ku stage kugogo You wanna make tasty food and sales. You want to do that dancing skill. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Nairo akro ya sika. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko ayina akatungulu ayina n'akambe basenga babayitoto Bikini mama demo. obuya Ela kadebe katu kane bakamba bikini mama demo. Yafudiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo
Gwobo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne giya. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire kitabangawo bajjukira process ekutuusaako bayibiri namatuvu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musho gy'atuumye Strong Woman Life
okuyingira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wenyene olw'ebyo Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nava muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Viniva Logistics Afro Mobile n'Essanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Banna ogamba ki wamma? Okay, Real Time with Mimi Shamema Njali erinnya lyange oli ku Executive Media. Mbebaza okubeerako nga mondaba buli lunaku ne mutankoowa. Njagala okubeebaza okumpagira n'okunjagala nga buli lunaku. Program eno eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited. Era nga buli kintu kibatunda mu Nile Agro Industries Limited kikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So tukugamba nti buy Uganda, build Uganda. Bayina eŋŋano, balina butto n'ebirala bingi. So wano wondaba nga bwe nabagambye nti ennaku z'omwezi 31 omwezi guno tugenda kubeera ku Sheraton Gardens. Sheraton Gardens tuba tubagamba bw'oyingira Sheraton walu nga tonnagenda eri bwoti ku hotel. Bw'oyingira bwoti bamaze okukucekinga woowetera wooti ezo ze Gardens we wagenda okubeera ataakulaba akunyoma abakadongo kambonna maama ogwe yakunyumizaako gwe wa Gen Z ife abaalabako ku tape ne tuwulirako ffe tuyinza okuba nga tetwogera nga mmwe aba Gen Z bamaama baffe abalungi bataata baffe yesaawa mujje mulabeko ku music wammwe kubanga ono waffe temutera kwagala kumujjamu mugamba temusobola kumubeeramu oba wazze kulaba omulala gwe bajja yawerekedde ku muyimbi najja n'akubawo eggambo nga tolina bwogenda notandika okwebuzaabuza otunatuna ku baana nga tolina gyodda. So gula tiketi yo mu budde ordinary $10,000 emmeeza zitandikira ku $3,000,000. Mwewala okukuba amasimu ku ssaawa esembayo nga musigadde ebweru. So tiketi gifune mu budde ate obeere nga oyingira mangu. Mwami Sebbaali wano yaŋŋambye nti shegena tandika essaawa 10 essaawa 12 kitegeeza ssaawa 7 obeera ng'oli olunaku lumyuse. Genda eka tegeka maama mukime mujje alyeko akamera awo ku Sheraton oluva wali mu hotel oba ku restaurant oba mu lounge muleete buleesi wano maama omuleeteko ne ku Sheraton abadde anajjawo ddi. Ndina omukyala agenda kubeera nga taatuboozaako abamumanyi nga mukuba enduulu ng'oyongezayo vidiyo. Naawe atamumanyi essaawa kati otegeere yaani. Nsanyusa okukulaba maama omulungi. Kale nnyabo. Weebale kulabika bulungi. Amiina. Amiina. Amannya? Amannya nze Aisa Namwandu wa Hamani Wasudde. Aisa Nakitto Namwandu wa Hamani Wasudde. Mukyala ndi muyimbi wa Kadongo Kamu. Ne Hamani Wasudde yali muyimbi wa Kadongo Kamu. Awo bamumanyi. Ennyimba ze abamu waliwo abaziyimba. Waliwo abaziyimba ne babeera nga abantu bazijjukira. Bazituulamu. Nabalabako nga bazituddemu ne muvaayo. Abamu ne mubagaana. Baba tebasabye lukusa. Nga baagala zituulamu butuuzi ziyimba buyimba. Baziyimbira bwerera bakyaziyimba. Ate ne baziteeka nayo. Ne baziruddamu n'aluteeka nayo. Baziyimbira bwerera. Abamuwadde permission. Nedda sinyabo. Bakyakikola naye ekiseera kyakyo kijja. Ekijja kyo kati kemwayimuse buli kimu kigenda kuba nga ate kikyukamu. Obulamu bugamba butya maama? Obulamu bulungi. Amiina. Show eno etegeeza ki gy'oli nga ggwe aludde mu bintu by'okuyimba bino
ate nga abaana ennaku zino badde bagamba ab'omulembe guno nti kadongo kumuyaggwako naye nga bwe mukomyewo mukomeddewo mu maanyi amayitirivu nga muli ku Sheraton ng'emmeeza ya $2,000,000 ate nga bajja kutulaba bulungi nnyo bayaayaanugula tiketi era kyova mbeera mbakkaatiriza nga nkimanyi nti waliwo bagenda otuuka nga bagamba tewakyali nze ku lwange nafunye amaanyi era nasanyuse amiina okulaba nga omwami oyo yatukutteko Honorable Nyombi Tembo wamu n'omutegesi waffe Promota Balunywa nasanyuse nnyo okulaba nga yaffe naye yatunyonyeza gye tuli okuba tujja kubeera mu kivulu ekyo ennyabo so tugende straight saagala nnyo kukulisaawo nnyo wano bwe wafuna mwami Basudde wali wajja nga gwomanyi okuyimba oba bwe wabeera naye n'ogamba nti kantandike nange okuyimba talenti n'ogirabiraawo yansanga manyi okuyimba omanyi okuyimba era nga naawe style yemu gy'oyimba kadongo nali nnyimba kadongo kamu naye nga natendekebwa mulala ate nenfuna ye omutuufu kibeera kitya okubanga mwenna muli bayimbi mu nnyumba nga tuli bafumbo nga mwenna nga mweyagala naye nga mwami ayimba n'ono ayimba gwali mulimu naye nga tukulembeza nnyo okusomesa eggwanga ennyabo like ngamba mami nti ewaka omukya ogenda naye agenda ayina sho naawe oyina sho atwayimbiranga mu gurupu emu nga mba mutambula omulundi gumu twayinanga ebibiina lwakuba kati byasaanawo kuba ffe twayimbiranga mu Kabuladda Professional Singers kyekyali ekibiina kyaffe ennyabo okay so okuyimba wali mu famire mwalimu ayimba oba gwe yajjanga talent oba maama ne taata kwaliko ayimba saabigoberera ebya maama ne taata wabula eyantendeka edda balinga babatendeka nobatendeka twatendekebwanga tetwajjanga ffa baaba wange obudde babatendeka maama twatendekebwanga manyi ku mulembe guno tetutera kiraba ng'ab'ennaku zino we bajja najja nakwata microphone nedda n'ayitawo tuli batendeke mu ntandikwa bintu byammwe kwegamba birambulukufu nze bantendeka so ennyimba bakuwandiikiranga weewandiikiranga Amani Basudde yali muwandiisi wange era nalaba nnyo ku sayidi eyo bambi kyo kitalo eggwanga lyonna lyafiirwa so mu kubeera nga luyimba kiri wasooka okuba ne buli muntu n'agamba waawo eddembe ly'omuyimbi lyeyasooka okumpandiikira lugenda lutya oba waamu akapera buli luyimba lwetugenda okwogerako wano maama ojja tuwaamu akapera kuba abaana baddayo ne bazinoonya nali mmanyi nze nti teri ddembe mu nsi mwabali obulungi mulaba Katonda kuba najeera nakitowaabwenga ne bompa amagonjo kale tegandya nenterebuka ntyo tyoba eddembe mu nsi n'okuba obulungi nze sirigezaako nali ndi mwana nga nsoma kitago bweyo ku ssukuulu mulindwa najja akakapera tekamala nabooli ayagala kadongo kamu abadde akutte ng'atudde n'okutuula n'okuwanikamu ebigere n'awanika oluyimba wali eddembe ly'omuyimbi wali message ogiwa baani nali njiwa bantu bonna kuba yawandiika n'ategeeza nali nga nti kati kyendi siri kibeera so obeera toggwamu maanyi Mukama aba asobola okutegekera ki embeera mu maaso ennungi ennyabo kwegamba message yali nambulukufu bulungi nti omuntu ali etoggwamu essuubi essaawa yonna Mukama alinayo ekipya kyagenda okukuwa ennyabo nozzaako luyimba kyawo oluyimba abakyala mbalamusa lwammwe nti musula mutya n'abaami muli muti eyo ku mirimu nsaba mbagatte nji beebalize wamu gye bali bakama bange
Katonda kyatukomye mwattu munakijjukira nti abantu tufa kisusse munnanga kyassa omukka toyitanga ku nnyama ojja kuba okoze kikyamu nze kati laba nakyusa kirongula mukaaga ne tulya ne tuyiweeyo n'abalala bakimanyi nti tufa iribiri tukyalya kompola munyeebwa era nze mbatenda maanyi oggulya ekyemisana nekyeggulo muyina maanyi mutereke empapula bambi tuli bazirikamu munaana nga tubatwala Ankuuma abagambye bw'ati takyayagala kunywa mwenge ng'agula kuleeti ate omwami tagabaako kubanywera wakanze mulaba nga bw'atamidde obubaka mbukomezzaawo ate eno ndagiriro bye naanyumya nga bikutuuse bw'oba oyina ekikuwabyemu n'oyagala ombuuzeemu emmotoka ozirinnya bw'oti ezidde gaba ku mwalo tuulira ddala bwe zikyuka kuba kutuuka babuuze embuuza muyimbi nakigwe baakazaako oba mukwano gw'abakyala abakyala tuli kamaala naye mbayimbi bo nze gwe bayita nakitto bw'obeera tonsanzeeyo nnindalindako ennaku ezimu mbeera bubondo olwo ne bayitaani maama enkulaakulana y'abakyala mu lwaliro kukwata ku bufumbo basudde yalwandika nga lukwata ku bufumbo mwalinga muva ku stage nga mukooye lwaki mwayimbanga mpola mpola nga temumenyeka kuba ennaku zino omwana ayimba luyimba lu ng'atuyanye entuyasalansale tugenda kukoowamu kuba tugenda nakuggulawo mu kivulu kino ani ataakulaba mugina emyaka ngenda kwambala sikaati ne tisaati gye banaaba mpadde Sebbala ayimba oluyimba oluggulawo kasatu n'amala oluyimba lw'eggwanga Sebbala yagenda okulidinga oluyimba oluggulawo ffe tugenda okuluzina wangi maama ennyabo 31 maama lwaki kwe musozi tunaba ne kata bakeere 12 tujja kubeera ali ekisanyu tujja kuba naye ku stage kuggulawo ali ekisanyu bagenda ne mwambaza sikaati ate olabanza amusinga ngenda jjambala kino ani ataakulaba bateekwa okujja akunyooma mu kiwato muno mwabangamu amazina era gakyalimu maama naye ebyo bireka lwa bukulu naye nga mugenda gatuwa kwolu kuba abantu bagenda kuba basasudde abantu basasudde mwagala mu ssente zaabwe ekitiibwa ataakulaba akunyooma olumala oluyimba lw'eggwanga lwe luyimba oluddako Sebbala yagenda odulidinga abakyala nga tujja mwenna ffenna ndagira ennabitaka hali ekisanyu mukene gwoleese oyo mukyala kakumirizi yii lwaki si lwe lusembyeyo nga buli omu atudde edda kadongo kamu bwe twamalanga oluyimba lw'eggwanga twabanga n'oluyimba oluggulawo kabula ddanga obuze ndabiseeko mwefuge bwe tutyo mwenna ffenna nga tuzze ku stage era bwe kigenda okubeera kwegamba faata abataabirabako ebyo ku luno tulina omukisa ataaga so designer maama kagenda kuba kampi like kakakomanga wano ne t-shirt kuyita mu maviivi sikati egenda kubanga eyita mu maviivi tusooke tulabe ku ntumbwe kati oyo olaba effiga ensiru mulyoke munywera ekiwato bano abaana tebanyoola saala birungi bwe bayimbanga ennyimba ne bazina bapafoma nga bamaanyi yazinanga sala yalina stage work yabanga ne stage work nange ate gamba kati ate kati awo tulina okukeera bannange kati awo tekyetaaga kitunyumiza kugamba nti osanze eno paati ewedde naddala ab'emmeeza bana abantu b'emmeeza ab'emmeeza bulina omuze 12 Conrad maama ndowooza omuwulidde maama wazzaako oluyimba ki ng'omaze enkulaakulana y'abakyala oluyimba ndwe nazzaako essuuti y'akawemba eyo ngenda kugiyimba ku stage nga 31 ngenda kugiyimba n'abudumulaasi ayimbe basudde bye yayimbanga
gwe nga bw'oyimba paati yo. Abantu oluyimba olwo balwagalanye. Katogenda kampaamu. Waikankali kaako. Ku sampolo. Muntu yenna weerekerayo ate najjingo. Ye mompeemu. Najjingo. Ndabiseeko bannyabo nze naaki. Ddoboozi ly'abakyala. Bazaali kugiteera oddaawo. Tuwayo ebitaatu sonze. Nze nakulabye oba olyawo. Kwe kulema okubiibya. Ekinkola bulungi ntiibwa. Seekajja bulabwe ntyo. Eyo Kabulada professional singers. Lewarai. Music wedda yali ganyuma nnyo. Era abantu wakati ali ku flash osobola n'okugenda obugenzi ku ssimu yo bw'oba omanyi oluyimba n'oteekamu buteesi. Oluyimba ne balukuwa. Maama music oyo yali eyo ku gye tumuwuliririza kati ku apps ez'enjawulo. Mwe mwamuteeka mumufunamu. Sente zammwe bazibawa. Maama nakugambye tetunnatandika kufuna mu nnyimba zaffe. Wadde eza Hama ne basudde. Abaana babba music abo. Kuba buli wooteekamu oluyimba lwonna ogenda okulaba nga balukuleetera ng'owulira wooli. Kyokka omuyimbi yenna aba alina okuba afunamu ssente. Then ezo ssente zirina abantu abazifuna ku akawuntisi zaabwe. N'ekyo si kirungi, at least bw'oba obbye owaako nannyini. N'owaamu naye kanneme kubba nze ennaku ggwerayo. So maama gwe bizibu ki bye mwasanga mmwe nga muyimba mu ndongo? Nga kati njagala oyogere mu tuluba ya mukyala oba mwana muwala ow'ebiseera ebyo mwafuna bizibu ki? Kuba ab'ennaku zino waliwo abayimbi simanyi oba naawe obiraba eyo ku mawulire. Muyimbi aba ayimba faani ali eno omulabi najja n'amukwata ebbeere baba kusuna kwegamba oba mmwe audience yamweka yayina empisa. Audience esuna abayimbi bakwatirira. N'abedda bwe bakikolanga kubeera abedda mwalingamu abavubuka. Kati ajjanga nakwatako tamanyi nti oli mufumbo basudde yabakubanga nnyabo. Kivudde dda kitegeeza. Kuba tubale tulowooza nti oba guno omulembe gwe gutalina mpisa. Kuba omuntu azze obbasanyusa. Waliwo omuyimbi awo juzi gwe bakwata ne bamusikambula. Tebatwambulanga naye omuntu yajjanga nakukwata ku bbeere. Bamukubirawo. Omusajja n'afunya. Anti jjukira oba mufumbo ate ye takimanyi. Wabanga mufumbo. Yamanya omuyimbi wa muyimbira. Mwafunangamu obutakkaanya mu gurupu. Nemwe abayimbi n'abayimbi ne mujjanga ono n'ayogerera munne ebigambo eno n'omulala ali n'ayogerera munne ebigambo mawulire. Temugendanga ku zi rediyo n'otandika okutwaliramu ono n'oli n'akudda naye n'akutwaliramu. Nemwesanga nemweyitako nemwesooza. Tekyabangangawo. Ng'ate mwabangamu abakyala. Nakati mu kadongo kamwe eno tetukirina ffe mu bakyala. Mukikola mutya maama okigema? Ndowooza buli omu kuwa munne ekitiibwa. Nakwesonyiwa butoogera ku muntu. Buli omu talina budde bwa munne. Kati olwo music mwamutambuzanga mutya kuba w'ennaku zino wetaba lutalo tatambula. Naye ate era twamanyika. Ennyo. Ate kati kyova njagala maama ombuulireko ku mmwe bwe mwakikolanga. Temwewalanye, temwevumye, temuyina ntalo ate music n'atambula. Ate nga wanaatambulira ku ntalo. Bamala kuyomba n'atambula. Ne bamanyika. Simanyi Katonda bwe yakikolanga. Kuba bwe twagendanga ne tukodinga tape ne tugitunda ne bagifulumya. Mukama n'atuwa n'etambula. Oba mmwe waba abagulangako batambuzanga ne music wammwe. Kuba kati tetulinawo bantu bagula music w'abaana. Era y'ensonga lwaki ennyimba zadde emabega. Nti ffe baatugulanga eyagulanga tape yazitambuzanga. Gw'ogwammwe gwabanga gwakuyimba? Gwakuyimba na kutusasula. Oli n'atambuza tape n'azitwala ku leediyo. Leediyo zonna.
nga temumenyeka oba olienga olimba oluwulya lutambula nga balukubye nga balanze n'okulanga nti ku Mande essaawa 4 Amani Wasudde yagenda okufulumya mukyala Mugerwa ligenda kufuluma ku Mande eggwanga lyonna ne libeera nga lirindiridde yensonga twamanyika mangu kati akasente kano we mwamalanga bamaze okugula music wo bw'ogendanga ku shows ng'ezo kuyimba nga baddamu ne bakuwayo ko kasente ate nga music bamaze omugula kitwale nze nkubuukinze maama kutwala Masaka naye music wo waliwo eyamugula n'ojja okuyimba nga tutambula mu bivulu nga nziramu n'enkusasula yonna gye bakukkiriza okuyimba ennyimba ezo ze zimu ne yazigula nakati tukyaziyimba tebabalinaako buzibu edda nyabo maama nga balungi temwatunda rights ezo nooba ndowooza Basudde yagendangayo ebyo saabitegeeranga nnyo nasigalanga waka ng'omukyala okay maama tulina kati omulembe guno abaana baffe abawala obufumbo ennaku zino batuwasa kokutuwasa batuwasa era emikolo mingi ate tugiteekamu ssente empitirivu ate ne tuyita n'abantu twagala gibeerewa buli omu agumanye nti nakoze omukolo omulungi naye tetulwayo kyekibagobayo myezi ng'ebiri mwaka nga biganye nga tuvaayo mwakikolanga mutya maama mmwe okubeerangayo n'abantu bammwe abavamaki nabo tebaalinga batuukiridde era balinga b'ennaku zino naye kwesonyiwa n'omuteekako amaaso n'omwesonyiwa maami namwesonyiwa baana abasajja maami omanyi we batwendako kati nate nno mmwe mukirowooza bulowooza kuba temugatta mulimu nejjukira kati ffe nze nalina sita oba sereebu naye nga buli mukyala yenna amwegwaniza oli najja n'amutwala ng'otunudde ate ne weetunulako n'olaba nga amututte yakusinga notakuba okikonde maama era ensonga lwaki nabawangula ne ku bwannamwandu kati ngenda kuweza myaka 3 mu mwaka ogujja mwezi gw'omukaaga kati nyannwanira kyo anti akola ebintu ng'olaba maama ffe tetukyabeerayo mutunuulira amala n'akula ate yakomawo n'ajjukira maama ate abennaku zino bakuba amala n'akula n'akomawo n'abivaako ate tebalina ssente ekyalo ekitujja maama ssente sajja tebalina ssente baavu n'owange nno namusanga talina wabeerawo otya maama nafungiza ne tukola ne tuyimba nga totya nti bw'onoomala omutuusa waatuusa ajja kwerabira saakirina ekyo ekirowoozo najja nga ndi mufumbi ffe tujja tuzze kukima bintu ndowooza emikolo tugikola maama abasajja ogiraba tugikola ne tegiwangaala abasajja balina engeri gye batwefuulira sigitegeera nibeefuula batya ogenda okulaba nga agenze takomyewo nakummeka nakusuula mu nnyumba nakulekeramu ddala maama n'agenda n'atadda nga n'engoye ze mweziri oba oba olina byomukola byatasobola guminkiriza maama kati ffe tutambula ekiro olumu netutadda ate tetwogera tetusaba nti kati ffe mwasoma twasoma maama kyakubiri tulinamu kasente tukola naye nno gye buva ne gibulaga omukyala aba wansi wa mwami ne bwemba nina sente ne bwoba ozirina si ze ezaakuwasa nti ng'ate ye talina maama nga musinga ne sente ye musajja abasajja abo be batusingako ekitiibwa ne bwoba ozirina okuggyako nga wewagambye emabegako wali nti mmwe temukyafukamira naye omusajja oyo omufukamira wadde talina ssente nga kikyawo kati mwe mulina kyemuwulira oba kikimuli tulina kituwulira naye nga si kituufu olaba ofukamira omuntu ng'olinamu akakadde nga talinaamu anti abamusajja maami ge olaba kigatta bulungi abamusajja
So ndowooza nabo baafuna entondo kati batuleka mu mayumba ne badduka ng'ate baatuwasa ewaffe ate ne batadda nayo kutuloopa kale baddeyo batuloope musajja alina kuloopa wassenga mami basenga omanyi bye batukola ennaku zino tetukyafuna basenga b'abaganda ba taata baffe mufuna baluwa tubapangisa kyamuva mutemufumba abaana kyebava tebafumba ate senga omupangisa akola ki abeera wa musaayi gwo anti ye maama abatanninaako fitina basenga babalinako fitina basenga balina fitina abaana tebakyabaleeta ku mikolo bapangisa bupangisa nafunayo omukyalo omukuluku namuga ogenda kunkolera nga senga ensonga lwaki temubeerayo ekyo kisobola okulemesa okubeerayo mu bufumu ate oli wa musaayi gwo anti n'omukolo oba ogukola oba oteeka ogukolera mu maka ga kitaawo fulume n'emikisa egyo maama ffe twakambuwadde basenga tubafuna tupangisa ebifo okukolera emikolo tuyitako abasaanidde ku mikolo gyaffe betwetaaga okuva mu famire ne tusingako mikwano gyaffe ne betukola nabo abatuwadde kasente kuba kati mwe mami mwe mwafumbirwanga nga temukoze temutimbye ebintu by'amaanyi ffe tutimba tebatuwasa nambaga naye twafumba ne mutuulayo ng'ani ababuulirira abeera senga ajjanga n'akubuulirira oba naawe wennyini ng'omuntu otuuka n'owewezesa ng'omuntu ti nte tambula ndituusaawa kantuule ako ketukyabulamu maama ntambula ndituusaawo ako tetunnakafuna kakyabuliramu ddala mu ffe webigaana agambawo nga ngenda ewalala kati mwemwe kati mwakalinaako akogenda ewalala naye mami mwe mwafumbirwa nga abasajja be mutya nga nokukuba akuba n'obeerawo nga bakkuba mami kati ffe tukuba namu oluyimirira nga nnyimirira gwafunya nga nfunya wagana nga nfuna abayaaye nga bamukuba kati bambi omwana abandi ng'omugulira omuyaaye tuli bakambwe abawala b'ennaku zino empisa tetukyalinamu yadde bwamutta ng'omuyinamu n'omwana n'omugulira abayaaye mami ffe tumanyi twakambwadde tuli balala nnyo era ennyimba zino muddemu muziyimbe nnyo zikomewo tuddemu tuziwulire tuli bakambwe nnyo maama tuli bakambwe nnyo era bajjensi be babasinga okujja mu kivulu kino okusinga bamaama baffe bafumba dda bamanyi ebyabwe ebyokukola neffe si byadda mujje tuwulirize ennyimba zino zituyambeko okubeera ng'ate tukyukakyukamu mami eddogo mu industry okuyimba bakulogako bawabiwulirako ebyo nze tebandogangako iyi maama mwayimbira ku mulembe ki eddogo eriri mu music industry mama toliwulirangako ndiwulira naye tebandogangako saagala bawayiriza ye maaba teewalananga mwandyeroze ddi abaana b'ennaku zino maama beeroga ffe tetwewalananga omwana ajja naga abandoze eddoboozi ne liziba nga sikyayimba beepangisiriza abayaaye ne bakuba omuyimbi omulala abaana abawala maama bali butabika eno mu kadonkamu tuli bawufumu n'abaliyo kati mu kadonkamu abato nabo tebalina buzibu abo sibamanyi nnyo abali abamu bavuma tebalina nnyo mpisa mbalaba takutwalanga ensonga ngale taliyimba n'akutuuka ate kisoboka wadde abakumanyi omumanya so ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera mu Ataakula bakunyooma ku Sheraton Gardens funa tiketi y'omu budde weewale okukaabira ku mulyango nkikakasa nga balunywa agenda kugoba abantu 12 nga buli omu amaze okutuula waatudde 12 mugenda lwayo njagala bajjukiza bannaaya bajja ku Sheraton ejjula ne babasindika okugenda okupaakinga eri wansi
Kati woba ono oyagala parkinga mu Sheraton jangu ku makya ekyo nkibagambye kuba nze Sheraton njimanyi bagenda kujjula babagobe mugende mu parking eri wansi then ekirala Sheraton balina amateeka weena abejjudde bagenda kuggala gate kuba abantu bakomplaininga maama nti we baba batadde watono babadde babaagala kololo ng'ate babaagala ennaku ezi katulabe mungu kyanaagera Abannayuganda badde babaagala ennaku ezi balina ennyonta balina ennyonta katumalirize wano mubadde mwatuvaamu owange abavubuka nga batuli bulala mutwaggwako naye mukama katulabe kyanaagera bwetunaamaliriza wano so osanga abantu teeseteese kasitoma akategunaggwako inshallah tunaabongera so hijab nation ey'omwaka guno abakyala mwenna ali eyo ng'olinamu obukosefukosefu maama omulwadde sisita omulwadde muwalawo pressure sukaali kansa wa nnabaana kasita oweza emyaka 4 okudda waggulu buli luvannyuma lwa mwaka baba balina okukebera kansa wa nnabaana emyaka 35 okudda waggulu balina okuba nga buli mwaka bakebera kansa w'amabeere so mujje totya jangu bakebere kansa w'ebbeere jangu bakebere kansa wa nnabaana naddala mu abawala ennaku zino kansa w'omumwa gwa nnabaana kwegattagatta n'abasajja ab'enjawulo ogenda kufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana so mujje babakebere abasinga mutya ku Cancer Institute e Mulago tubakoledde medical camp ku Tirupati Mazima Mole Kabalagala leeta maamawo leeta sisitawo mukyalawo mukwano gw'omuwala mutegeeze omugamba jje tubeere ng'ate bamukebera ku bwereere ye so bw'atyo naawe ayagala omudaala gwa $5 ennaku 3 halal expo kasita obeera nga bizinesi yo gy'olanga eri halaali so ndi ne maama wano namwandu w'abasudde ali proud nakyo abantu abasinga baba tebakyayagala kukyeyita lwaki nina ano benkyaza nagamba tompita namwandu nze okweri erinnya kwendya ate oba kati basudde gyali akyanyambaza buuza atya kati oyinza okuba nga wamunyumirwa nnyo ngenda okulaba nga ondeetedde gomesi naye nga sikulinaako buzadde aba tanyambaza aba akwambaza kale 31 ku Lwokutaano wange emmeeza tugisasula nkya keera 12 ngenda kuzina amazina nga toliiwo mu sikaati ne bulawuzi munnange maama dimiti tikiti ziggwawo abaana ba Hamani basudde mwenna Hamani basudde fans group banne mujje mu kadongo kamu mutuwagire mujje mupagire akyalinayo fans group bafe yeah Hamani basudde fans group tulina fans group ene namba yo maama enamba eyo bwe mba siri mu kuyimba nkola keeki okola keeki gannaye maama keeki ozikolerawa oba gwe okola deliveries omuntu akuba bukubi nemutuukawo buli design ogikola nnyo wali ekikola kuva dda ozze okikola nakiyiga nnaku wekusukkako bagamba onyo omwenge wakiyiga buyizi wakyayigiriza oba wagenda ne bakuyigiriza nagenda ne banjigiriza after basudde so abaagala keeki okuva ewa mukadde osobola omukubira bagiyita batya calcakes kampani bagiyita calcakes mami esobola omufunako naddala ng'ogenda kukola order ya keeki abalina birthday mikolo gya mbaga kwanjula baby shower muwagire maama eri noti 7553 kati kanjidde mu luzungu eri 0753 396443 eri noti 7553 gwe wenna ayagala keeki oyina birthday kwanjula mbaga baby shower bridal shower
maama munoonyeeko agenda kubeera nga atakukolera keeki ennungi maama we bali kukola nange nja kukubako numu odalingeyo keeki muzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.